Nnyo roda ina mulwadde muko aberenga akomo next week so tumusabire nnyo bambi kwa watabeera bizinde envubuka zine zibeera mu control room zisheno zijefuga oyinza ogamba lwaki mujja ne mubikolera wano so njagala okubakulisayo nnyo ladies and gentlemen mukuwumulako oko era mbaagala nnyo. You people make me happy every time I'm on my phone during a break and I feel like you guys are watching me. You send me text me onyumye oluwakabi webale tuweereza oyogera mazima okolera abantu ebintu ebizaamu nnyo amaanyi so mbasuubiza okubanga sigenda kuva ku mulamwa gwakolera abantu kuba nkimanya amaanyi gali mu bantu so you people make us who we are as BTM TV Access. So yenze Kabaka Smith ngenda ku social media platforms zange zonna ez'enjawulo okuva ku TikTok ndiko nga One King Smith wali ku TikTok ogendawo agenda ku YouTube channel yange bagiyita Celeb Jazz with King Smith ojja kuba nawo nfunawo bulungi nnyo. Genda ku Facebook ndiko nga King Smith oberenga following page ku Instagram nako ndiko nga King Smith ojja kubonda ku mitimbagano wonna please and please genda yoberenga ngobera ate ne BTM TV naberanga okola kyo kigobera bulungi nnyo. No but moving on abantu b'Ennamasula bangambye kwe muli nnyo mulaba Rwasa njagala okusaasirako obulwadde bangambye Rwasa has been admitted mu ddwaliro because of pressure. Sagala nnyo kuyogera mu bulwadde bw'abantu but Rwasa has been going through some hard time okuva essente zaabwe zatagalamukko. Last month I think 2 months ago I was in Masaka nalingenda ku meeting omukyala amanyiddwa nga sijja mwogera linnya naye ali eyo she's a presidential advisor nempitakawo ku Tavern Woods awo no si Tavern Woods hotel bagiyita batye bannange ya Rwasa ekyabakuzaawo ku hotel ya Rwasa for 2 days I was in Masaka nga waggale nga twali any business. So to any businessman I can feel a bank or those statements is what is moving and no bamubanja sente mpitirivu era bank eyinza otwala ebizimbe bye so bweyabadeko koneroni omuzadde no omuntu yenna yalewozeko sente okuva kyali wawe naddala babanja you know what I am talking about. So tusabire Rwasa I think kana kaseera government weso okuvayo muyambira because yagamba yazirwanako era yaliko mu lutalo olwaleeta government eneriko mu buyinza sesova ne muyamba ne bachebi ne tumusabire is been admitted mu ddwaliro bintu bya pressure mbadde bakaita kazannyo nange musoka na dendo za kabadi because Rwasa mumanya asaagirira nnyo but munnamasako yo bambi tumusabire aberenga ate mukama amuyamba ave mu eno situation tudde tunayiko nga happy Rwasa oshegedde mu bakyala ba Rwasa bali akusenteze ngomanyo oli radio presenter TV presenter blogger n'abawala mugende mulabe ku Rwasa wadde kale yes papa mwagano ogenda omulaba ne mugende mulabe ku Rwasa oshegedde nti muleka okusubya abagaga ne mulya sente zaabwe batuuka mbizi ne mutababeererawo nze sijanga ku sente za Rwasa tabadde nnyo kyali wange ne mufiringirako bambi oshegedde so Rwasa nkusaasira ebirwadde ebikuluma ebya pressure ne just halan kwata mpola ai ala tukusaba osaasire Rwasa mu kisiibo kino omuwonyi kale awo nga tuvuddewo ndowooza tuddeyo ke Bulange Mmengo because eyo station nagisimbyawo Bulange Mmengo awo mu Bwakabaka bwa Buganda so tubaddewo n'omukulu amanyiddwa nga Walukaga meya wasaidiza wali ekyengera Walukaga ono alina ekintu ekyenjawulo ekimuliko ladies and gentlemen asinga kye batamanyi is one of them ku basajja bali mu kadonkama balookinga unserious okitegedde munyo naye nga ate ali serious omukulu oyo musiime y'omu ku bayimbi abasooka okusiimibwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'afuna ekyassa era amanyiddwa nga Sir Mathias Walukaga nga tanajja kufuna bino bitiibwa birala n'agamba agenda kwesimbawo so many people thought he was joking naye yesimbawo n'ali akalulu kati omukulu ono alina ensonga ez'essimba zavuddeyo ku addressing olunaku olwaleero. First of all agambye nga ye wa Masayas omanye erinnya naye engejjayo Masayas Walukaga sa omusiime wa Kabaka tamanyi ku billions 5 zafulumye z'abayimbi tali part of federation ajeeganye Busimbalala misana nga mutunuzaamu kamera tamanyi ku sente Kenzo tamuyita nko actually agambye ataddewo sente omuntu yenna alina ekifaananyi kye nga ali ku federation oba nga ali kumpi ne Kenzo akireete n'agamba akoma okuwuliza Kenzo musageri gye baalimu emujjukira mu biseera bye bya Rema omwana wa Rema osimanya ate yagulya Rema laptop lwaki kale ebintu ebyo mbyogedde simanya yagulya mu Rema laptop simanya biki ebintu ntuwe bityo awo yakoma okuwuliza ku ki ku Kenzo okuva olwo taddanga mumuwuliza tamanyi kyaliko tamanyi bimukwatako ate tayagala nabbimanya so Mathias Walukaga ono abadde munyiivu mukko kale leero abadde mukambwe mukko kubanga olawo otuuka n'okwogera ebyedde ebyo Mathias bintu bisi byangungu so njagala kulageko naye mukazi yamuluma mubantu mu mukazi nga bamukubba wasitegeddeko sente nze lunaku nkozesa sente waliwo biliyoni 5 ezafulumye ne zigenda kasozi emutundu ewani ewa Kenzo
Federation. Nze njagala kugamba ebigambo bino ng'otaddemu ne kamera. Federation simanyiyo. Era sigendanga era alina ekifaananyi kyonna nga nali ngenzeko ku Federation. Nze sigendangayo, simanyiyo. Si lwakuba nti nno saagala bayimbi bannange naye mbawulira nti bagendayo naye ndibbiza n'okulaninga ofiisi ya Kyenga Town Council mu ofiisi ne ku ground nina okugenda okukuba ebidongo nange eri abayimbi abamu nga tebalina bibiina nga bo bateegedde awo naye nze ngenda n'ebyuma byange n'ekibiina n'empakasa ebbagi n'enkoma ate nina okusoma ndi ku Silaamu kati obudde bumbula oba oli awo obuyinza okugenda n'okumanya ebifaayo naye kankole okunoonyereza nga bwoga sente zaze zaki Z'abayimbi. Naye twawulidde bagenda kuwa za bwerere zaki kwewola sako. kwewola kankikole bwe zikulema ng'ozeewoze zisasula bakukola batya olina by'osingayo era nga Olina by'osingayo ng'omuyimbi. oyinza oteekayo katulo gw'ennyimba zo ng'omusigo tezijja nga zirina bye zitagetinze nti gugundi zimuleme tumufune. Abayimbi abamu bagitadde ku nsonga eyo ne bagamba bali mu bbali bamimwa kubanga temwokoona ku nsonga ziruma abantu. Tekisoboka kati nze bw'obanga ompoze bwozi sente tolina bwonga nti ozibye omuntu kubanga ngenda zikola ki kuzisasula ate okujjako nga era zizze mu nko ate era bwe zijja nti nno zakutuwa buwi ng'ekigendera kyazo nti kutuziba mumwa era zisobola zikwatako olw'ensonga omumwa gwange teri ayigwirako obuyinza oguzibu nti katonda yekka yalina okukola ki okeera n'aguziba era bamanya nti teziri mu makubo matuufu sijja kukwata sente ezo kuzitwala yadde ngenda kunoonyereza nga buŋŋambye naye bwe ziba nga zirimu amakoona sisobola kuzitwala olw'ensonga nti okwewozaako buli lweweewozaako kagamba buli lwokola ekintu nga ogenda kwewozaako omuzungu agamba nti it's like someone who puts himself in a state of kwagamaya in a state of confusion oba weetadde mu mbeera ey'obusoberwa buli lweweewozaako nti omuntu obatizaako ebitaano bigaana okukola ki okumatira nolwekyo sisobola kukwata sente nga zirimu okwewozaako kanebbala mwasooka atandike bwe binaalema era ffe wetujja okugambira nti twamulabirawo nga tajja bikola ki nti okukola prediction egy'okudiba omusajja agiproving wrong nga mugambe tajja kusobola ate agenda asobolera awo binziri negendereza nnyo nga njogera ebigambo byange kansooke nninde ebbalamu simwinaamu nnyo bwesige bw'amaanyi nnyo ate era simululi nga out nti tasobola naye kansooke mutunuulire ndabe bw'ayinza okwikola kuba nti ayagala nnyo ayinza okwekubira ennyo omanyi gwoba minisita olina okubalansinga nga Katikkiro bw'agambye nti taatawo teyakuzaala omu mubaamu omuddugavu omweru omumpi omulema omutamiivu omufaazi omusamize ate n'omusaseredoti so mu bufunze balamunanga agenda okwekubira sayidi emu anoonye abantu ba sayidi ki emu so nga minisita wa ggwanga so si minisita wa NRM ekyo kigenda omutawaanya kyokka balamu yajja kulowooza ze ku bwongo bwe nga bwe mbulaba ajja kulowooza nti minisita wa NRM so minisita waki wa ggwanga so balamu nkukuutira nti beera minisita wa ggwanga tobeera minisita wa NRM. Instead of what? Kwagamaya. Confusion. Confused. Who's the confuser? So thank you so much, Mayor Sir Matthias Walukaga. I love your enthusiasm. I love your courage. I am so impressed, so inspired by you, Mayor. And come 2026, we want to see you from Chengera to Kampala. Cross the border. Welcome to Kampala kakebusega njagala okabuuke. Oyingireko e Kampala. Owulire bwe gwocha. So, ladies and gentlemen, without namawulire mangi, but akadde ke kansalako as always nga bwe bagamba. Akadde ke kansalako nina bannange. Kale aneka tukale katugende mu kalebule kubanga mwangambye ennaku zino kalebule mu obudde butono ate biki bikyate mmamwe ttaga ku lugambo oluyitingana naye kambuuzeemu wamma pasita nammwe abandaba n'abawanuka ne Nantongo bawulira batya kati